Ampuliriza nkulamusiza ku nnyo era gy'osinzira okuliriza emmandu so 89 akatonyiza bbiri CBS FM radio Ssaabasajja Kabaka ey'abavubuka b'omulembe omutebi nze Kalule Lameka kulamusaako dakiika ziri 9 zennyini zimaze okuyita ku ssaawa M eyakamugezi k'olunaku olwaleero nnaku z'omwezi ziri 3 omwezi tuli mu gwa 10 omwaka gwa 2025 nga bulijjo okuva ku bbalaza okutukola okutana programu kkirizo bagaana mumanyire ensonga ez'enjawulo nga bwe zigenda maaso mu nsi n'otambula n'okumanya bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo abanoonya akalulu bakyanyiikira bali mu kukanoonya wano ne wali bakanoonya wano ne wali mukulembeze ggwanga Yoweri Kaguta Museveni akyatalaaga Robert Kyagulanyi Ssentamu naye atalaaga Mubaraka Munyagwa olwaleero abadde mu kusonda ssente ng'agamba nti ebyenfuna bimukubyemu era abadde mu kunoonya ku nsimbi mu kibiina kye kya Common Man's Party anoonya ku nsimbi balabe engeri gye bagenda okutambuzaamu emirimu so ng'ate abalala nga Nathan Alala Mafaabi ow'ekibiina kya FDC naye ayongedde okutambula mu bitundu eby'enjawulo asuubiza kutereeza byanfuna bya ggwanga lino. Kasibante Robert ow'ekibiina kya Peasants Party ategeeza nti n'ebyenfuna bimutawaanyaamu yawaliriziddwa n'okuyimirizaamu mu kunoonya akalulu n'abalala. Mabirizi agamba nti bamusuulira emisanvu n'alimu okutuuka mu bitundu ebimu byalina okutuukamu okunoonya akalulu era ng'asaba by'okwerinda bongera okwetereeza n'ebirala bingi bikoze amawulire ebweru w'eggwanga bingi bibaddeyo. Ensi ya China n'ensi eya Buyindi bamaze akaseera nga tebakwatagana nnyo era entambula y'ennyonyi eva obutereevu mu Buyindi okudde China zibadde zimaze emyaka nga5 zaayimirizibwa olw'obutakwatagana obw'amaanyi obadde wakati w'ensi zombi n'endowooza olw'embeera ya America gyateekawo ku by'emisolo naki amawanga gano gazzeemu okukkaanya era bagenda kuddamu okuggulawo ruutu eyo oba entambula ezo butereevu okuva e Buyindi okudde China okuva e China okudde e Buyindi okwongera okutumbula ebyensuubulagana wakati w'amawanga ago gombiriri. Katono nnyo kanzije ampuliriza mu programu ya leero tulina aba Straight Talk tugenda kwogera ku nsonga z'abavubuka era Carol Kalungi yatudde dda mu ntebe ku lwa Straight Talk ne Save the Children. Carol turamuseeko. Abatuwuliriza abalungi balamusizaako amannya nze Carol Kalungi era n'olunaku lwa leero tusanyuse nnyo okubeera wano ku mpewo za CBS nga tugenda kuba tutunuulira ensonga z'abavubuka. Abavubuka abaffe be tukola nabo Wakiso, awo Egombe, Masuliita, Kachiri ne Namayumba nga tukwasaganya ensonga zaabwe ez'enjawulo. Nina omuvubuka gwe tugenda okuba naye Nansubuga Teddy omuzira Mamba P educator okuva e Nampunge. Nansubuga abawuliriza nsanyuse nnyo okubanga nze ndi ku radio era nga neebaza CBS okubanga oyakkiriza programs neeno okubanga zitambula bulungi kuba zikyusiza obulamu bw'abavubuka zino zennyini bangi zitwogera wano zetwogerako waneeno zikyusiza obulamu bw'abavubuka bangi omuli n'obwange Kamakwogera Nansubuga Teddy. Nansubuga Teddy olina emyaka emeka? Nyina emyaka 24. 24. Olina abaana bameka? Sinaayo mwana n'omu. Ng'okereye? Nkyasoma. Okyasoma? Nkyasoma. Osoma wa? Ndi ku University Metropolitan. Osikata nsobye nkubuza ekibuzo ekirala. Balina kubuza nti omwami ali atya? Naye sabipapiramu ebyo sevu yannyamba kubanga nze program naziwuliriza bukyali. Oli mu mwaka gwa kumeka? Ndi mwaka gwa 2. Osoma biki? Nsoma social work. Soma social work njagala kubeera nga Madam Carol. Carol nete bimuyisiza bubi mulaba kajja wano nga katono. Carol, programs zino bwe tuzikolera wano kiki ekiddako muzikozesa muti eyo? Njagadde nnyo okukyebuuza okusinza ampuliza leero tugenda kutunuulira ku ngeri programu ze tukola wano eza Straight Talk ng'eno bwe zikyusizaamu obulamu bw'abavubuka. Waliwo abaziwulira wano butereevu ku mpewo nga nammwe abali eyo so nga ate Carol agenda kutunnyonnyola engeri endala abavubuka bano gye bongera okuziwuliramu n'okuzikubaganyako ebirowoozo. Era amasimu genzi gy'okuta mu maaso eyo ekibuzo kigenda kubeera nti
program za straight talk ne Save the Children zitukola wano zikyusiza zityo bulamu bwo zikyusiza zitye ekitundu kyo oba obulamu bw'abaana bo omwana bwanabanga omuzadde bwanabanga yakubye Karo muzikozesa muti bweru neyanziza nnyo Mwami Lamek ono kyemwagalira buli mulamwa gw'omuwa oba yate research agikola atya abagwinako ki obumanyi simanyi oba ekigambo gye kiri mu Luganda waluyiga naye njagala kwebaza Mwami Lamek mbu tutambudde naawe mu programu zaffe ez'abavubuka ate kati naawe ensonga z'abavubuka n'ozikwasaganya bulungi ekibuuzo ky'ombuuziza naawe waliko omuvubuka ate olina n'abavubuka ewaka naawe nsuubira nti waliwo engeri ebintu bino bye tuzze tugabanako wano mu programu zaffe engeri gye bukuyambyemu okulaba nti n'abavubuka abo ewaka obagonjoola bulungi ombuziza ekibuuzo programu zino bwe tumala tuzikozesa tutya kati olaba abaana bano tukola nnyo n'abaana abawanduka mu masomero weewaawo ojja kuwulirako abamu nti bwe baamala okuwuliza programu zaffe ne beekuba mu mutima ne bakola ki ne baddayo ku ssomero kati omwana ng'ono Teddy naye ekigendererwa tumala programu okuzikola wano ku mpewo tukimanyi nti waliwo abaana bangi nga ebitundu bye tukoleramu osanga omwana oyo ewaka talina radio ne tugamba abaana bano oba osanga nti obudde bwe butukuleko wadde nga be babulonda naye oluusi abamu oba tannaba kutuuka waka akyakwasaganya emirimu gyabwe abamu bali ku ssomero ng'ate nabo twagala baganyirwemu basigale ku ssomero so ne tugamba tukoze tutya nti abaana bano bwe baba bamiisinze okuwuliza programu zino ku CBS programu zino baziwuliriza ate baziteesezzaako kubanga abamu tugamba abaana bakuba amasimu abamu tebalina airtime ne tugamba katuzitwale mu community so Save the Children kye yakola nti kubanga tukolagana n'amalwaliro ag'enjawulo nakugamba wano nti tukolagana n'amalwaliro 23 so buli ddwaliro yaliwa omuzindaalo oba kye tugamba huufa ekizindaalo buli ddwaliro n'erikwasa flash nti straight talk bwe tumala okukola programu programu zino tulina oziteeka ku flash z'abaana bano so buli ddwaliro liyina bye tuyita ba peer educators babiri abakwasaganya so kati bano ba peer educator balina okubeera nga balina group zaabwe ze bakolamu abaana be bakwasaganya okulaba nti bakuŋŋaanya abavubuka programu zino bwe tuzibaleetera ne babakuŋŋaanya ku lunaku lwabwe oluli favorable ne bawuliriza programu zino bwe baziwuliriza ne baziteesaako gw'oyizeemu ki ogenda okukola ekyenjawulo bwe tuba tubadde twogera ku biragalagala ng'omu ku bba abadde abinywa kiki kyayizeemu obulamu bwagenda butambuza butya okwawukanako ku testimony ezo z'abaawulidde so programu zino bwe tuzitwala tulaba nti abaana bano bongera okuzifumitirizaako okulaba embeera yaabwe ekyusiza etya obulamu bwabwe nga bawuliza programu zino ez'enjawulo kubanga okimanyi nti tuzze tuwogera ku programu ku bintu eby'enjawulo tuzze twogera ku biragalagala tuzze twogera ku mpeereza ez'enjawulo ze bafuna ku ddwaliro tuzze twogera ku nga bwe basobola okwetangira embuto ze batetegekedde tuzze nga twogera ku ngeri nti gwe bw'oba wawanduka ku ssomero tekitegeeza nti obulamu bwo babukomyawo naye waliwo emirimu gy'enjawulo ate ekirungi kye tukola nti tuleeta abaana abo abasobola okwogera ku mulamu ogwo abayise mu mbeera eyo nti bw'oba njogerako nga nasuuka embeera eyo mbeera eyo nga nagiyitamu bulungi nti omwana oyo abaawuliriza essaawa ezo tuziyita listenership sessions abayitamu asobola okugamba ono bw'aba yakiyitamu nange nsobola okukola ki okiyitamu oba bw'aba nga agenda kukola okusalawo okubi oba nga agenda afunye boyfriend we oba boyfriend wa ayagala muteeka mu nsonga y'okwegatta ng'agamba ndoza challenges ono zaagambye ze yayitamu ze sijja zisobola nange nja zigwamu kati awo okusalawo okulungi nekola ki nekujja tweyanziza nnyo owekitiibwa Joseph Kawuki principal wa Mumu High School Mityana abuuziza ekibuuzo ono kyembadde ngenda okukubuuza kyennyini
agambye nti abaana bangi babeera ku masomero ne batafuna mukisa gwa kuwuliriza programs zino. Nti Straight Talk mulina backup eya programs ez'enjawulo kubanga ojja wano n'ozinona ne tuzikuwa. Nti ab'amasomero basobola okuzigabanako ag'enjawulo ne bazifuna okuzizanyiranga abaana ku masomero nabo beegatte ku sessions zino. Kituufu nnyo kubanga bwe tumala ozikola wano ku CBS ezituweereza ku Straight Talk, so kyetuva tuziweereza abaana bano. So buli ssomero bwe liba lyagala kubanga tumanyi nti waliwo ku ssomero babeera n'ebintu nga entertainment ku Saturday oba ku Sunday, so bwe mba mwagala okuhavinga health talks ezo musobola ozeeyambisa, so buli program tugirina. Naye ate basobola n'okugenda ku mukutu gwaffe www.straighttalkfoundation.org era gye ziri ne bazifuna gye ziri audio jali of course tuba twafuna mu challenge nti olusi program endala twaziteekangayo naye nga ebintu bye twogerako olumuwe abaana bye boogerako nga tebifiitinga gundi internet website nga tufunamu obuzibu awo, naye omusomesa bw'aba tutuukiridde nga programu zonna azaagala ng'agamba njagala programu za taamu yonna tusobola ozimuwa ku flash bo ne bafuna engeri nga bwe bazizannya ku ssomero lyabwe. Ogenda n'okutuwa ennamba yo kati eyiyo personal gye basobola okukubako oba oyinza okugituwa kati awo tuveewo lumu. So bwe mba mwagala ennamba programu zaffe zino ng'oli musomesa oba ng'olina group ye ey'abavubuka ng'oyagala baziwulirize, osobola okunkubira ku 0702 0702 277 302 0702 277 277 302 302 0702 277 302. Yes. MTN osobola okuba ku 0782 0782 0783 sorry 0783 593 bitano mu mwenda 593685 Lukaga kinana mutano. Yes. 0783 yes 593 bitano chenda musatu 685 Lukaga kinana mutano. Yes. Ampuliriza ate bakutandikiddewo programu genda kumukubira oluvannyuma. Njagala tuwulirize ku bavubuka engeri programu zino gye zibakyusizaamu bangi nno. Kyovola bano nina mwana muwala ali omu gwe tugenda okwogerako naye era naye aziyiseemu. Katandike ne Kabugo Henry peer educator Kitanda Youth mu bitundu by'Etikalu eyo atubuulire kitambula kitya. Nze Kabugo Henry nga nze mukulembeze wa Kitanda Youth Union esangibwa ne Etikalu Center 3. Mu group yange tukola ebintu ebyenjawulo nga skilling okugeza ng'okola liquid soap n'okukola engatto. Akakati nze okujoyininga ekibiina kubeera nakisangawo na joininga 2023 nengetinga attached ku bintu ebikolebwa ebyenjawulo mu kibiina okugeza ebiseera ebyo walingawo emipiira nga ne programs zijjanga ziwulirizibwa nga ndi active nnyo ne bannonda okubeera omukulembeze waabwe. Ekyamazima programs zino zikyusiza obulamu bwange ng'omukulembeze ate ng'era omuvubuka omulala. Kubanga omuvubuka essaawa zino ndi proud asobola okujja n'ayimirira naga kino kikyamu kino kituufu dembe lyange okujja kudwayo n'enfuna obuweereza luli ekitaaliwo ne mu programs zino era abavubuka bayiza ebintu ebyenjawulo okugeza bajja ne bayiga okukola sabbuuni ne bamutunda ne bayingiza akasente bo nga bo. Nga nzizeyo ku mulamwa gwa programs abavubuka bafunyeemu kuba edda tewaliwo kintu we tuyinza sisinkana nga abavubuka ne tubaako bye twogera ffe nga ffe ate n'eddoboozi lyaffe era lyali teriwulirwa naye kati incharge tusobola omuga incharge tusaba janguuko wano waliwo ensonga bweti ne bweti na respondinga immediately kuba emabegako abavubuka ba raising a concern nti nno babalabira nnyo mu open spaces privacy nga si nnungamu incharge na respondinga era bakuletingawo ennaku ezaffe ng'abavubuka etujja ne tweyabiza ne kwegana ensonga zaffe ne zikolwako ne tuddayo nga tuli bamativu. Nze era nina essanyu kuba programs zino tuzze tuwulirize okugeza nga ya HIV omuvubuka asobola okugamba nayitiddeko watali watuufu kangende nfune peepu oba ntegere naga oba oli kuba wali omuvubuka batoobe
Mvubuka member mu kibiina kyaffe batoobe bagenda ne basula ebweru ennaku 2 ne babanoonya bwe bamala bafuna omwana naga nedda ku ddwayo mu programs tuwuliza waliyo emergency pills ne bajja ne baba checkinga omusaayi ne baba ne emergency pills so ne mpulira essanyu nti ntaasa abavubuka bannange era kimpa essanyu omuwendo gw'abavubuka gweyongedde kuba emabega eri yajjanga omwomu olwokuba nti nno obuweereza bajja okuwuliriza programs ku ddwaliro kibayambako n'okufuna service najja n'awuliza program ne service n'amanya biki ebikolebwa ku ddwaliro najja n'agifuna kuba abavubuka luli eri twalinga tumiitinga atwalinga mu 15 ne kati ekibiina kyaffe kiri around 30 abavubuka abo bwe bali mu kibiina nga kwotadde nga bali sibabaze abalala abajja ofuna service kuba time gye tutulira mu kibiina waliwo ababeera busy nga bali bakkiriza nti nno bye tukola bya mugaso era bwe tutuukayo tubagaa wali leero twayize ku kino era barespondinga ne bajja ku malwaliro n'olwekyo nyongera okwebaza era kanyumirwano nga neebaza Sweet Talk ne Save the Children kuba batukozeemu ogwo omulimu kusenga sibbo bavubuka bangi baalifunye akawuka ka mukenenya bavubuka bangi baali badde tebaddayo ku masomero bavubuka bangi baali badde beenyuma mirimu gye bakola kuba mu programs zino zituuliriza tezikoma ku byabulamu byokka abula n'ennyingiza yaffe kuba kati tukola sabbuuni waffe tufunayo akantu n'amagezi kukola emirimu emirala kuba waliwo abawala abaali beenyooma era nabo bali mu group yanga kuba omu yali akuba mayinja naye kati saazi nakimanyi nti bwakuba mayinja ayingiza akasenteke si musango okukuba amayinja oba okola mulimu gwa kisajja oba gwa kikazi asilongazi nti tobbye tolina muntu gw'okosezza okoze n'amaanyi g'ofuna akasente ate nekirala kye tusomeseddwa abavubuka kwe kuvaayo okweyogerako okwe-expressinga yourself n'ogamba nti kino kituufu kiri kikyamu nga teweetiriridde nkoola abazadde bonna mukkirize abavubuka bajje ku malwaliro beeyunge ku bibiina ebibazimba nzikiriza nti ebikyamu gye biri naye naffe ab'oku malwaliro okusingira ddala LSS centers naddala eziri mu Gombe abavubuka bafunamu kuba bavaayo n'ekintu eky'omugaso kubanga abeera asobola okweyogerako n'ebyobulamu ababitegeera kuba obulamu butandikira ku ye before muzadde mbakoola abazadde mukkirize abaana batwegatteko sakirati twekulaakulanya tetukola nsobi mu kuvubuka kwa ampulirize maduso dakiika ziri 28 ndina ba Straight Talk njagala kujjukiza nti Manda Mobile erese bundles empya 2 ezigenda okutuuka kwenda ku 30 ku mitwalo 3 gyokka si 10 n'emitwalo 3 gyokka osobola okufuna GB 20 eza data oba n'ofuna GB 2 eza data n'eddakiika luka GB 6 si 2 osobola okufuna GB 20 eza data oba n'ofuna GB 6 eza data n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna n'olyoka onyumirwa obulamu nyiga stach 10 hash weyunge ku Manda Mobile onyumirwe stach 10 hash weyunge ku Manda Mobile onyumirwe obulamu ngugamba nti alina emmotoka yaguba Kenlom Chemicals Limited abasangibwa wali ekyengera ku lukadde bakukoledde touchless and brushless kawash detergent kano kalungi nnyo emmotoka ne bayaguba ina oil bijirisi biki totawaana katabule butabuzinga bagenda okugamba iwa wonna waguba togenda kutwala budde mbwato okuuta biki ko kagenda kusika byonna ebikyafu kabijjemu oyiweka amazzi bikulukute gende ekyengeraawo ku lukadde ogenda kubasangawo bagambe njagala touchless and brushless kawash detergent mu bipimo ebyenjawulo weekali ate kasente ntono bali awo Kenrom Chemicals zekyengera ku lukadde essimu kwokuba noti 79 noti 8 79 anamwemu noti 79 noti 8 79 anamwemu abavubuka nina bangi karobe yandeetedde era mpuga ku bawuge amaloboozi gali wano naye kati nondobayo limulimu wano waliwo mwana muwala Jovia myaka 20 wekambugwe eyo alina ensonga zalina abaana 2 alina ebyamusikiriza ng'emirimu gy'emikono okugenda mu kibiina kino naye ebintu byasooka kumutabukako senior tunafuna olubuto embeera neegira Jovia erinnya nze Nalubwa Jovia nga mbeera Kambugu emyaka gyange nina emyaka 2 mbeera waka naye nga bwenkwasaganya ku mirimu gy'okulima abaana nina 2 nayingira mu kibiina kino omwaka oguwedde nga baŋŋambye nti kibiina ky'abavubuka bayiga okukola nga sabbuuni n'okuyiga okukola ebitabo kati ffe ekibiina kyaffe twayiga okukola ebitabo
era nakati tukyakitambuza tukola bitabo. Twagala na kuyiga sabbuuni naye tukyakitwaliriza mu maaso tetunnaba kufuna byuma bya kuyigirako kola sabbuuni naye nga tukiri mu nkola nti twagala kola sabbuuni era tugenda kola sabbuuni. Kati era mu kibiina mulimu emisomo gya straight talk bingi bye batuyigiriza misomo mingi nga kati nze omuvubuka ginkoze bulungi era gikyusiza obulamu bwange. Mu bulamu bwange nali ntambuza emisomo gyange kuba nali mu senior tunga ine emyaka 17 we nafunira olubuto. Kyokka nali nina okweyongerayo okusoma. Kati bwe nafuna olubuto kitegeeza nali nina okutuula ate ne ngenda mu bufumbo ng'emyaka nkyali na mito. Kati ne mmala okuzaala ne ntuula nga sirina kiddako. Naye bwe nawulira emisomo gya straight talk ng'ate gy'abavubuka kati ne nzija ndabe ki kigenda mu maaso kye bayigiriza abavubuka. Bwe natuukawo nendabanga obulamu bwange mazima ddala singa nasooka nenfuna emisomo gino nga sinnabafuna lubuto osiŋŋaana sandifunye lubuto. Naye kati batuyigiriza ebintu bingi era nayiga bingi okugezanga baleeta omusomo ogwa emirimu egy'abasajja nga n'abakazi bagikola. Era nekindeetera okulowooza nti mulimu omusajja gwasobola okukola nange nsobola okugukola okugezanga emirimu gy'okusiika capati okuba bulooka. Nze omu nali nyooma emirimu nga njagala mulimu gwa kubeera waka bandeetere ssente naye nayiga nti omukazi naawe osobola okusituka okwekolerera omulimu gwo nga tonyoomye mirimu kubanga kituyambako teri mulimu gutavaamu ssente. Bwe natwala amagezi ago nange bwe naddayo n'enkirowooza era kati nange neetandikirawo omulimu gwange ennunda enkoko embizzi nina essuubi nti nsobola okugyamu ssente okusobola okunneebeezaawo nze n'abaana bange. Ate ekirala kyeŋŋanyuddwamu nti bwe tukuŋŋaana ffe nga ffe abavubuka awamu puroguramu emuba mugimaze buli omu naawa ku munna amagezi puroguramu ogiwulidde ogiyizeemu ki ogenda kukola ki. Kati awo nange newemba nga mbadde nina stress zange bwe tujja wano ne tukuŋŋaana nange stress eri envaako. N'ekirala okusinziira nga abavubuka bwe tukuŋŋaanira ku ddwaliro kituyambye bingi kubanga luli twali tutya okujja ku ddwaliro okusaba obuyambi nga ku mpeereza z'ezzadde. Naye kyatuyambye nti woba otidde okugenda eri abasawo osobola okujja ku ddwaliro wabeerawo omukulembeze w'abavubuka n'asobola okukansolinga era asobola okutwala ku musawo ne musobola okuba ng'osobola okufuna empeereza y'ezzadde mu ngeri ennungi awatali kutya. Kati nze bwe nafuna omwana wange asooka sekyanzigira mu bwongo kugenda ku ddwaliro kugenda kufuna mpeereza ya zadde. Bwe saafuna mpeereza ya zadde nayonsa omwana wange oyo naye mu kumuyonsa emyezi 3 nafuna olubuto olulala. So nga ate singa nagenda ku ddwaliro osiŋŋaana omwana wange sandi muzizzaako ng'akyali. Naye bwe nafuna amagezi nenzija ku mugundi mu programu z'abavubuka zinnyambye. Kati abaana bange nzuno maze emyaka 2 sibazzaako ngenda mu mwaka gwa 3 empeereza y'ezzadde nnyambye naye ng'ate nnyambidde mu nsonga ya programu z'abavubuka straight talk gye yatuleetera. Byebyo bw'atyo bwabyogedde. Kati nno nina wano Nyaburu Martha myaka 20 yono alina ebyenjawulo byakoze yabigatta ku nteekateeka eno 2021 naye agamba nti emuyambye nnyo Martha. Neyanzanya akakisa kaneeno erinnya lyange nze Martha Nyaburu nga nina emyaka 2 nga nviiridde ku ddwaliro ly'e Buwambo Health Center 4. Nze waneeno ku programs zino zonna zetubadde nga tukola eza listenership nga tujja ne tuwuliriza natandika nga ndi muwuliriza mu mwaka gwa 2021 nga guggwerera awo nga ntera okuziwulirizaako waliwo omuvubuka yazituleetako bwe batyo nange ne banyungako nenfuuka ate abeera azikwasaganya oba gwe twandiyise nga youth champion ekitongole gwe kiyitiramu programs neno ne zibeera nga zijja ne tuba nga tuzituusa mu bavubuka. Ebbanga lyemmaze nga mpuliriza programs neno zibaddemu amagezi mangi
genfunye agasobodde okunyamba nze ng'omuntu okubanga nsobola okukola ebintu ebyenjawulo ebyekkusa ku bulamu bwange ng'okusingira ddala amagezi amangi ku bulamu bwange oba kyetwandiise SRHR, rights and information, nga kinyambyeko mu bulamu bwange biki bye mba nkola, decision entuufu ze mba nina okutambuza nangeri ki gye mba nina okubutambuzaamu, nga tekiyambye nzekka wabula kwogase n'abavubuka bentuukamu ne twogera era kati banneesiga nga tubayitiramu ne tuba nga tusobola okuba sharingira information eno ne baba nga tebaswagwa mu katyabaga nga bamanyi nti kino nakiwulirako olw'ensonga eyo siyinza kukikola. Ate ekirungi kya programu zino eno bagenda ne baleetera ddala omuntu ne bakola story nga ddala eri real. Kati omuntu kimwanguyira mangu okurelatinga to the situation n'amanya ddala ki kyemba nina okukola era mu ngeri eyo kibayambye nnyo kubanga bava mu butego obwenjawulo obwekuusa mu kukula adolescence nga bwe mumanyi we bigenda byambuka mpolampola. Okubeera part of this listenership programs nafuna akakisa okuva mu Straight Talk ne bayongera ne bansindika ku Youth Advisory Committee ngera ntulako nga member ku SRHR Alliance Uganda. Ngeno it's a national committee eyambako ku airing out SRHR issues mu bavuuka eno betuguweereza ne tuba nga tuzituusa eri waggulu singa tuba twagala either policy ekyuke oba tulina ekintu kye twandiyagadde okukyusa mu ngeri emu oba endala mu bavuuka byonna tuba tusobola okukola ki okubikola. Kati nyinza okugamba nti olugendo lwange terubadde lubi olw'ensonga nti nfunyemu bingi, ndabyemu abantu bangi, nsisinkanya abantu bangi, nfunye amagezi ag'enjawulo, ntambuddeko mu bifo ebirungi mu mawanga, ntuuseko e Kenya. Olw'ensonga ebyo byonna kati byonna w'obitunuulira nyinza okugamba nti kibadde ddala kintu kirungi naye nga kyonna kyatandika naki listenership sessions zino eno ate nga zongedde okumbusitinga sikyali oli matholi eyatandika nga kaana kato. Nyongera okunga abavubuka bonna gye muli singa oba olabye ebibiina nga binene bitandikiriza tobiyisanga mu maaso kuba tomanya kiddala ekinaavaamu eyo mu maaso. Nze wenjogerera kati ne bembeera nabo bayinza n'okwebuuza kati wawe natuuka naye nga tebayinza nakukitegeera kaseera kaneeno naye nga nagenda mu ngeri nange gye nsitategeera naye nga kyava mu kuŋŋaana kuneeno kuno okutinitini okututuukako mu bitundu byaffe tukola kino ne tukola kiri ebyo naina ne tusobola okuba nga tubikwasaganya. Kati abavubuka mwena nyongera okubakunga musembere mu bino ebibiina mufunamu amagezi mufunamu emikisa egy'enjawulo ebintu opportunities nyingi zijja olusi za mirimu olusi za kusikiringa byonna obisangaawo naye singa oba weetuddeko eyo gwe n'obiyisa mu maaso teri muntu yenna agenda kujjayo akugambe nti gwowaayi kuba baba tebakumanyi. N'olw'ensonga eyo njagala nfundikirire nga neebaza Straight Talk Foundation awamu ne Save the Children okubanga baleeta sessions eno mu bavubuka bembaddemu era nga nzikiriza abavubuka bange ab'ekibiina kya Yes We Can Buwambo Health Center 4 balina kyamaanyi nnyo kyebafunyemu bukyanga tutandika. Okay, ensonga bwe zityo mwana muwala bwazitutegeezezza ndowooza owulira programu eno ekyusizza bangi gwe kukyusiza etya abaana birina kye bagasseeko ab'amasomero munoonye karono awe audio zino muzanyirenga abaana oba weekend teekawo obudde essaawa 9 tugenda kubeera mu budde wa Straight Talk batereko wali bawulirize nga abavubuka bannaabwe boogera ku nsonga ez'enjawulo. Nina wano mwana muwala Nansubuga nga bwe nakutegeezezza. Nansubuga gwe bino byakuyisa bitya bikyusiza bitya obulamu bwo programu zino zetukola kati ng'eno? Nze no programs zino zetukola zikyusiza obulamu bwange mu ngeri nnyingi kubanga okusooka nze nali saagala kusoma nga saagala kuddayo nafunamu obuzibu obimanyi kulufiizi bakugoba kati neneekyawa nenkyawa okusoma. Okay. We namala siniyafo nga ndyawo nenkola nengendako mu field nenkolayo obusente kati awo nga ndaba nofunamuko ebyokusoma nga nteekawo bukoodi awo neyasoma n'atasoma byebasoma okufuna ate nze byennina tusoma funa sente naye lumu mba tuli mu covid ebyokola ki ebyo emirimu byagootaana nebigootaana nembeera nga ndi waka kakati mukwano gwange nali nsomye naye siniyafu ye yali already mu Straight Talk nga asoma educator Okay. kati nga jangamba Teddy
Lero Sevu etusindikiddeyo omugenyi CDO ajja tusinkananga mubuuza waliwo sente obimanyi abavubuka ekyo kye tusooka olowoozaako biriko sente ng'agamba jangu nga mugamba okay njayitirawo nga mpitirawo bannaayi kye nasooka okulaba CDO yali muvubuka muto ne ngamba kakati nze kindekawa Teddy agaana okusoma nga ndaba ono omwami wuno CDO naye kumpi almost emyaka gigenda nange gimu gye ŋŋendamu awo ne ntandika okukirowoozaako awo ne ŋŋamba owaaye era we naddayo ewaka obusente bwonna bwe nalina ne mbukuŋŋaanya bulungi nnyo ne nfuna n'obutabo ne ntandika osomako vidiyo yonna ne tufunamu obuzibu sisita wange n'alwala era we baggulawo okusoma saddayo era nali mu senior 5 saddayo nera ne baddamu omwaka ne baguggulawo omulala nera saddayo by then naye nagenda ne ndigestaringa musente ze nali nnyinaawo ne ŋŋamba owaaye yadde sigenze kandigestaringa ensome wanene ekitabo kakati ndooza second term nenzirayo nensoma second term third term naye ng'era fees omumanya bakutawaakukira kuyiya nensoma mukama nanyamba nenfuna omukisa yadde saasoma senior 5 ne senior 6 nabisoma nabigwamu bugwi nenfunayo points zange ezikutwala ku university naye era amaanyi ne ganzigwa ne ŋŋamba owaayi kakati university senior 6 ebadde entawaanyi kati ate university nembeerawo nga nabivaako ebyokusoma ndowooza namalawo emyaka egiwera 2 nga sirowoozaako university kakati mba tuli awo ne mukwano gwange era gwe tukola naye ebya Save Kaweesa Center era mwebaza nnyo ankozeemu omulimu mu bulamu bwange kubanga singa siye muvubuka munno singa siye simanyi kubanga nze ekyo nali sikyerowooleza katuba tutudde awo tulinda Madam Carol alete programs zino eno zetugenda okukola kati Center aba agamba naye Teddy lwaki gwe tofuuka Madam Carol tosoma n'ofuuka Madam Carol n'obeera nga gw'oleeta programs naddayo ewaka ne nkirowoozaako ne ŋŋamba ate nno kisobola okukola ne nnoonyereza ne ŋŋamba kati wemba Madam Carol basoma biki ne ŋŋenda ne nnoonyereza nakubirako ku Aran by then yali mu Richer Hand ne mukubirako ne mbuuza wasoma ki naŋŋamba shosho waaka ne ŋŋamba okay ne mbeerawo awo naye ng'era sinafuna mutima ogwo gukola ki gusoma sente nembeerawo awo mwaka neguyitawo naye ngera ngenda ntambuza programs wenfunayo ku sente wetusinkana abantu abayinjawulo twakola bingi nnyo mu Save paka ludde okubeera awo muli nensigala nga ngamba Save weegenda kindekawa nze nga Teddy wemba sikozeseza mukisa guno nagufuna ddi omulala kati sente zivaawa ogenda ku Metropolitan sente sister wange omuto anzirako Susan ajamala senior 6 wajimala bo bali balina forms ze bajjuza ajjukira Metropolitan yali ndooze promotinga kati nga bagaba half basale kati nga yajjuza bulungi nnyo agirayo bulungi nnyo ajjuza kati nange nga muliŋŋamba naye kati nze kindekawa baba w'omwana okusigalira ansi yandeke bwotyo nojjuza nga nsigalira awo nali nkozeyo obusente bwange nyambako sisita wange mu kikuubo nga ŋŋamba nange kaŋŋende njujuze ebya fees tunaalabira eyo nga ŋŋenda njijayo forms nga njijuza bulungi nnyo nga bampa ekifu ne basale nga bagimpeerako tusasula half basale kakati nga ŋŋamba tutandise nga tusasula requirements sister wange anyambako nentandika okusoma kati oli mu kusoma kati ndi mu kusoma n'ekirala
ndi mu kusoma naye nga ne Liquid Soap twakufuna program ya skilling Liquid Soap naye tusigala tugitambuza eyambako abavubuka bange ne wemba siriwo basobola meetinga ne bakola Liquid Soap ne bamutwala ku masomero abasigadde ne basigala nga batambula kati ababatasoma ne batambuza Liquid Soap oyo ife ne tubanga tubawayo ka commission. So singa si straight talk singa tuliwo oli kati singa siri wendi sandizeyo okusoma kuba nali sina nagenda okuwuliriza programs ezenjawulo ng'abaana bagamba kale singa nali nsobola okuddayo kati muli natuula manyi yadde tuba n'emputu naye muli otuula ne weebuulirira n'ogamba kati muli nze njagala ki ng'omuntu. Ampuliriza oli ku Manduso programu zino abamu temuziwabudde n'endowooza owulira ampuliriza oli ku Manduso mwebali kuwuliriza Tadeo Atura omwogezi wa Microfinance Support Center naye ageekwali atumbudde. Tadeo abavubuka bano lwaki tembawa ku nsimbi eza microfinance balina ebibiina byabwe ebyobwegassi mutereka sente tusavinga sente then ne tuzikozesa business yaffe. Ngenda kuwa enamba ya Tadeo Atura mwogezi wa Microfinance Support Center mugenda kumukubira abalungamye government yenza kuba wetya sente okuba yambako mu kwekulaakulanya mu abavubuka abali awamu mu byenkulaakulana ozijukiza nga tunava wano ngenda kugikuwa. Ampuliriza njagala kujjukiza nti Brevard Sands Lodge bali Kalangala balina ebisulo birungi nnyo era osobola okutegekerayo omukolo ku kifo kino kikonye ku mazzi g'ennyanja Nalubaale walungi nnyo bw'obeerayo olabanga n'obulamu bukyuse obanga talina Uganda wadde ng'atembera y'obudde ya wano yesinga era nungi nnyo kale nogendayo okolereyo omukolo gw'engeri yonna balina eryato MV Brevard speedboat omukolo osobola gukolera ku mazzi omutimbagano gwabwe guli www.brevardsanslodge.com osobola okuyita n'olaba bye bakola emmere ya buli ngeri bagifumba honeymoon ugendo giyumirirweyo na buli kimu eri obeera mu bulamu bubwo. Bakubire ku noti 771 lukaga 11 lunana nkaga munya oba noti 7 noti 8 334 lukaga 55. Omuzadde omulungi tebereza okuwangula sente z'essomero okumala omwaka mulamba. Sula busasuzi bisale bya ssomero ng'okozesa momo nyiga *165 *8# *165 londa school pay okusasula sente z'essomero era ofuna omukisa okubeera omu ku bawanguzi era abannamukisa. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa nga tuli wamu MTN tugamba tubeera ne stoppable. Salam Bank ekuleetedde akapya visa card etakwetaagisa kuba na akawunta mu Salam Bank. Oli musuubuzi ogenda kuhijja umra oba weetaaga kusasulira bintu ku internet funa visa prepaid card yo owone okutawaana ne kashi okugifuna kyalireeta bya Salam Bank ku Lwenzori Court Simabega wa High Court oba bakubireko ku note 3 noti 3 bisatu lukaga 99 note 3 bisatu lukaga 99 oba note 7 note 3 8 emirundi 4 mukaga emirundi 4 noti 7 noti 3 8 emirundi 4 nkaga mu mukaga ojja kumanya ebisingawo. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa sente za customers zikomebwa ekitongole ki Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde bubeera 10. Forest Resort Treza kifo kirungi bali wano Lweza ku luguudo lw'Entebe gendayo mu budde buno mukwano onyumirwe olabe ebintu nga bitambula bulungi kati live band ya Sumuludde dabulirwa kutaana ebaawo n'omwembi ow'enjawulo era naye abaawo kugamba ne bakuba ekintu ne kinyuma genda omuze ku bulamu. Emmere ya buli kika Continental Foods bazirina ebisulo birungi osobola otegekera omukolo gwa buli ngeri gendawo ku Forest Resort Treza ogenda kulaba obulamu bwe bwongera okukutereerera. Omutimbagano guli www.forestescaperesort.com oba noti 7 noti 8 521 995 oba noti 778 333 486 ojja kumanya ebisingawo. Ampuliriza malobozi namangi tujja kukola programu endala era eneddako eri mu kiwenda kyekimu okufuna ebirowoozo by'abavubuka abo. Niyenzikiriza kankuwayo eddoboozi limu lya mwana muwala Nabagala Trinity myaka 17 ye yafuna amaanyi okuva ku programu eno. Bazadde be waka balina obutabanguko mu maka ne bimuyisa bubi n'awulira nga yeekyaye naye olugendo lw'obulamu olwaddako yalusimbula ng'amaze okuliriza bato banne
abayise mu kusomozebwa kwe kumu ng'ewaka amaka gaafa ng'abazadde basiba mu kulwana. Wuliriza ebigambo bino. Nze Nabagala Trinity nviridde Gombe Chikalu nga ndi member wa Kitanda Youth Union nga neeyunga mu group eno omwaka oguwedde n'emyaka 17 ng'era nkyali mu ssomero newankubadde ngenda n'enkolaakolako olwa fees okubula ewaka. Njiga nviiri era nga skill eno ey'enviiri nagijja wano mu group mwennyini kuba tukuyiga skills ez'enjawulo okusiba nviiri, kola liquid soap n'engatto. Ekyansikiriza kwali kuyiga kale nga bamanya avubuka skills zino ze bayiga kikyasinga okunzi kuba baali bakola liquid soap ne bamutunda ne bayiga enviiri ate nange njagala nnyo enviiri. Programs nnyingi zetuwuliza naye mezo program mulimu program yasinga okunkwatako kunze nze nga nze Nabagala. Eyo program yali ekwatagana ku bazadde abalwanira mu mugundi ng'abaana babalaba depression ebintu ebyo ku baana. Programu eyo najja ne tukungana ng'abavubuka ne bagiteekako ne wabawo omuwala anyumye emboozi ye naye ng'emboozi gy'anyuma nange nkwatako kubanga ffe twabeeranga waka nga maama ne taata bayumba buli kaseera misana ekiro ne beekuba ne wojjawo bataase ne bakubirawo eŋŋumi nawe n'ogweri ne wookaaba oddamu nga bo tebafaayo. Bato bo balaba tebakifayo nti oba omwana alaba naye nga webamala oyomba babalekaawo oba bawadde sente 15 enva n'emmere gwe ayina oyiya gwe mukulu kwaye waffe nze mukulu nenjiyanga nze neŋŋenda neneewolaawola bino byenkola n'ensasula nga nze alina oliisa bato bange naye nga bato bange bagamba waki maama waki taata yabadde akuba maama waki maama abadde akaaba nze taata namukyaye n'omukala nedda situation mukwano taata ye taata bawojasi babadde bazanya naye nga nange kimpisawo bimuto wange okujja nangamba nti mukwano munaye taata wakyakola wati maama nenziranga okusomero nga omanyi kusomero wabeerayo abaana nga bagamba naye mama wange antutte ku mazzi ne daddy wange biki n'otula mu group n'owuyanga kikuluma muli munda naye nga tookole ki tobagambe nti nabange baba balwana ne wodayo waka n'oba okoze bulungi ne wobalaga tebasiima kati grades zange ne zikira ddala nga eva mandowooza waka waki mama yakubye taata waka tetukyalya bulungi bato bange we balwala mama yakagwamu taata yagala bikwatako naye wenawuliza eyo program nagamba nti nogendako eri abakulu abali oba ku ddwaliro oba ku omukulembeze yenna oba nnyonnyolemu ensonga ezo zonna babisolving. Nasooka ne ŋŋambako senior woman teacher w'okusomero ne byempitamu ne grades ze kwayambuza ati grades zange zisse ne mugamba tulinamu ebizibu ewaka naye sisaabigama naye saamugamba mama ntaata balwana kati tulinamu ebizibu ewaka naye tugenda bikwasagana koyo ebizibu mbitegeasaga biyingizaamu nnyo oba toyayagadde kati olwakomawo ne ŋŋenda ewa chairman on LC1 ne ŋŋendawo nga nkaaba nambuuza kikikwabi mama ne taata baali babamaani ku kyalo ne mugamba naye mama ne taata basusse olwana ate n'emmere tetulya bulungi bato bange bonna bakaaba tudde waka tetulina mirembe naye mbadde nsaba oyogereko kino abazadde ba mukama nanyamba chairman n'atuuza meeting wakati wa mama ne taata nange ne bampita ne mbagamba nagamba omwana omuto alina kweyingiza mu bintu ne mbagamba ne taata ne maama ebintu ebyo byemukola bituyisawo biffe ngaffe kuba n'okusoma oba nkuba grades zange zisasi bagambe nti ne bivamu ggwe okulwana kuba asaga ayingiriza bantu bakulu kubanga tekiba kyampisa. Naye chairman ayogerako ne mama ne taata ne bagonjoola ensonga zaabwe. Bwe twavaayo wa chairman baalekeraawo kuba bampita mu kisenge ne baŋŋamba muwala waffe waki tewatugamba ne bagamba naye taata nabagezaako bagamba naye nga mwe mulaba ngeri gye ndi omuto tekisaana nga munkasika eri bbali nagamba namagamba kale muba mukikole mu nkukutu nga ffe abato tukola kituyisa bubi kuba ne mugendako ne kusoma olyange mugendawo ya complaints z'aba teachers naye bandaba nga sikyeyisa ngoli naye munyambe buyambi mulekeraawo okweyisa bwoti ate si mu maaso gaffe mukibikkeko mubeere mu kisenge mwekka naye maaso gaffe mulekeraawo bikolawo emutu. Era kukudda ku mulamwa nebaza nnyo omulamwa guno kuba singa saawuliza bano birowoozo byali kugundi ku programs ezo singa saasobola funa ki solution yeyo kintu akyaninkubye n'okusoma nenkuvaako kwa right now ndi mu form 4
yadde fees yabuze kwasinga kati twaddayo dda naye ngezaako siba enviiri nkunga ne ssente mpolampola sobole okugattako okutata z'abampadde soke tulyoke sobole okuddayo okusomero nga maliriza mu kusookera ddala bavubuka bannange temusirika nze nayisaako ogeradde n'ekigambo nekimu nga nina ensoni naye nsobola ovaayo nga nnimiridde bulungi ne nkugamba kino kibi n'enjawulo ekituufu n'ekikyamu era n'enjogera ekindi ku mutima eri bazadde bange kyova nayisobola kukyagamba muzadde wange kino neweekiti kino kiriwo ekiti kino kyekitu kye tutuuseeko era nebazanya kino gurupu yaffe eno kyentuusizaako. Okay, embeera yeeyo oba nfanye essimu ng'emu bbiri akadde kalinga akadduka programs zino straight talk gwe zikukyusiza zitya zikugaseeko ki? CBS kale wangi kuweereza banalamika kuliriza sebo ono Mugabi Joseph ng'ali mu kyamusansala mu Kalungu memba Greater Masaka Media Callers. Program tuje yanzizza nnyo naye buli avaayo nga yagenda ogenda mu sweet talk ng'alina kusoomozebwa. Abaana abatalina kusoomozebwa bo beetaaga program eyo nga bali kuweereza. Kale tweyanzizza wangi Ameka Ese kuweereza ssebo nze Kalema Luna Munnankyuka memba Uganda Media Callers Association abakulu malamusiza n'abaana abawala malamusiza. Ameka kyenkyasinza okulaba buli muntu ayita mu kusoomoozebwa yakata naawe gye wayita bw'okubayo ttooki okutuuka olabira ddala nga buli muntu afunye okusoomoozebwa ateekeddwa okuba ow'omugaso mu ggwanga Uganda. Bwembuuliza Lameka aba straight talk oba n'abaninyidde institution tulaba amasomero ag'omulembe ensomesa yaago ndala ku masomero agaffe gano aga bulijjo ge tuyita ag'ekyavu. Bwembuuliza nti aba straight talk amasomero ago bagagendamu batwala mu kugina mu kubanga oba basomesa kintu kimu kubeera badokita baprofesa buli ekyakabi kyonna kusoomoozebwa bo ke basobola okufuna mu bulamu bwabwe straight talk yo egendayokko ne basobola okufiiringa obulamu bw'abantu abawansi bwe bayitamu bwe bali kuweereza ssebo. Okay, kale wangi Nameka ese bwe bali kuweereza nawe okuliriza Engineer Donald Owechengera nga ndi member wa Media Callers Association. Abakulu abo mbalamusizza era nawe bali kuweereza ggwanga lino naye nze kyembuuza straight talk ekoma mu kibuga yokka oba ne mu byalo kati nga nze nva Kalungu straight talk ne mu Kalungu etuukayo we bali kuweereza. Okay, nini wano erimu kukutuukako mu Kalungu ne mu budde buno ekutuuseeko wangi era obadde otumbudde nnyo wangi. Hello. Ese Nani kawe bali tuweereza taata nawe okuliriza tukusiimira ddala. Kale kansimbyeyo gwe bali kuweereza nawe okuliriza ono nange ngamonye ekyamusasa olina abaana abo bye banyumiza binkutteko nnyo kuba oyo omwana avuddeko byanyumiza biringa ebyange byennyini wetuli tutumbudde. Okay, kale bambi webale amasimu gaaka naye akadde kagenze emboozi zino tugenda kuziddamu ddi ndooza lwakutaano olujjanga luvuddeko luvuddeko ate n'ebibuuzo byonna bye babuuzizza tujja kusobola okubiddamu mbadde obanziremu ku ennaku z'omwezi zinaaba mmeka zijja kubanga 17 17 tujja kubanga tukomawo wano of course nga tubaleetera amaloboozi amalala. Waliwo omuntu agambye nti nno tugendako mu masomero gano nga ge tulaba agakabi bannange tugendayo kubanga tukizudde nti abasomesa abasinga tebalina na budde bwogerezeganya n'abaana bano ku nsonga zino ez'ebyobulamu kubanga baba balowooza abaana babe bakola ki bajja kuboonona naye ffenna tugendamu kubanga tulina approach gye tukozesa tugiyita clubs tugulawo clubs mu masomero ne tutraininga abasomesa abo
na abasomesa abo ne bakola ki okay ne batwala information eyo Carol njagala ogenda kuddamu owaaba otuulirize namba zo ez'essimu ab'amasomero saba mukwatagane ne Carol ono mufune audios zino maloboozi gano mugafune muteeketeke sessions ez'enjawulo mu masomero gammwe muteeke ku muzindalo mutumbulire abayizi bawulirize ensonga zino bijja kukyusa abayizi bangi bigenda kutebenkeza nnyo abayizi mu masomero n'ebigwa mu kkowa eryo Carol bakubire ku namba ki oba audios zino yes bw'oba oyagala audio zino bannange nkubira ku namba 0702 277 3 noti 2 kiddemu noti 7 noti 2 277 3 noti 2 okay eya MTN osobola okuba ku noti 783 593 685 kiddemu noti 783 593 685 kusibulidde ddala tweyanziza nnyo tweyanze Gemami Lamek era tusisinkane nga 17 nga tweyongerayo n'emboozi z'abaana biki bye bayizeemu okay era n'oyo awuliriza bw'oba olina ky'oyizeemu osobola otusindikira message yo wano oba ku WhatsApp oba ku WhatsApp ku namba yange eno okay ampuliriza nina Nansubuga wa Nansubuga wange omasibula abantu dde ku Metropolitan osome Nansubuga njatwala omukisa guno eno okwebaza nnyo Save the Children Straight Talk mbasiima nnyo kuba mutukozemu omulimu gw'amaanyi batukozeemu n'omulimu omuzito ennyo kuba batukozeemu omulimu CBS yo gyerabidde nga teriko mubimwebaza bonna nzija okay siima nnyo Straight Talk Save the Children Madam Carol naawe nyongera okusiima byonna byokoze Carol Wakaviiri siima nnyo CBS kubanga singa si CBS twandibadde ndowooza tetufuna programs zino naye onjisiima ku lwekyo siima nnyo Senkya weebale naawe wankolamu omulimu gw'amaanyi Senkya then mama wange taata wange my sisters my family bamikwano gyange bonna okay batulabire ampuliriza nzija n'aba district wa Kiso tunulire ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso wa Kiso tusesetula mandusoyo katono nnyo ampuliriza eddakiika ziri mukaaga zise ku ssaawa 2 nina mwami Kigozi Musaazi James district commercial officer owewa Kiso tulamuseeko sebo tulamuseeko sebo okay sebo neyanziza nnyo okumpa omukisa guno manya gange nze Kigozi Musaazi James nze district commercial officer wa Kiso district era kantu alina omukisa guno okukulisa bonna abatuuliriza ku byonna bibadde bakola n'okubaagaliza akawungeezi akalungi okay commercial officer akola buvunaanyizibwa ki commercial officer ye muntu atetenkanya emirimu gya gavumenti okusingira ddala egikwatagana ku by'obusuubuzi ku by'amakolero n'enkola yonna eteeka ssente okay mu nsawo z'abantu gye bayita wealth creation kwatiramu awo katono nzije tubirambulula abantu babitegeere bulungi ampuliriza Imani Sukuli mwami Kigozi tuwe tuwumuliddemu tubadde twogera ku buvunaanyizibwa obwa commercial officer naga nti ebintu ebiteeka ssente mu nsawo z'abantu obadde awo ese omwami Kalole commercial officer omulimu gwe gulina ebintu bibiri ebisinga obukulu ekisookera ddala mu luzungu kye bandiyise job creation and wealth creation okay gwe yerimu ku nyingo okutondawo emirimu n'okukola obugagga obw'okugaggawaza bannayuganda kyova olaba nti okusingira ddala tutunuulidde amakolero tutunuulidde ebyobusuubuzi aye ne tutunuulira enkola ya gavumenti n'omuntu wa bulijjo n'organizations endala gye bayita local economic development okay ntusobola okukolera awamu aye ne creating emirimu n'okugaggawaza bannayuganda
Yes sir. Ensonga nga tuzijjeyo mu busimbalala. Yes sir. Kuba kati wano tuzogeddeko naye bwe tugenda mu details biki byokola nga commercial officer ebiyamba abantu okutandika emirimu n'okuzimba obugagga. Ekisookera ddala kwe kutumbula ebyobusuubuzi. Otya abasuubuzi baffe bano mulimu gwaffe okulaba nga tubateekateeka okubasomesa ensuubula ennungi, okulaba nga bagondera amateeka, okulaba ng'obusuubuzi bukolebwa mu mateeka amatuufu. Ekyokubiri n'okumanya bizibu ki bye balina okusobola bituusa eri gavumenti. Okay. Esebo. Kakati ntudda ku industries. Twagala nnyo okulaba nga industries zibeerawo mu mateeka okusinziira ku mateeka ge tulina mu Uganda. Ate era nga zikolera mu mateeka. Era ntuziyambako okuziwandiisa mu bitongole nga Uganda National Bureau of Standards okufuna certification n'okubasomesa n'okusomesa emisomo gyonna egikwatagana ku mateeka, egikwatagana ku ntambuza ennungi ennongerefu ya gavumenti. Kakati awo kwe kugenda mu nteekateeka endala, kwe kulaba nga gavumenti, benjogera gavumenti kitegeeza ne local gavumenti zonna nti tukolere wamu n'abasuubuzi n'abantu ba bulijjo n'ezo NGOs eziriyo okulaba nga tukola enteekateeka nga tukolera wamu mu kulowooza n'okukola budgets n'okumanyisa eri gavumenti abantu biki bye balina ebizibu bayitamu emisolo gibasusse kyoga ne basobola okujja ne beekubira enduulu ku nsonga z'emisolo era kyova bayambako mu office entuufu. Office entuufu yandibadde nti baddukiranga wa commercial officer n'ababuulira kiki ekiriwo ne lwakuba nti nnaku zino badduka wa minister omuntu katono nnyo agala kudduka wa president agala kudduka wa minister naye nga office eyandibadde esookerwako yeya district commercial offices. Wolumira kuli ogenda okukoza omanyi oba bajja ne mutabayamba ne bagamba wayi bano baleka bituyita mute babitegeera katulumba abakulu kyetuva twagala okulaba nga tumanyisa omugaso gw'ofiisi eno eri bannayuganda era basobole okugikozesa okulaba nti ensonga zonna zigonjoolwa. Okay. Esebo. Gwogabana license ziyita wawo era commercial officer mu bufunze yandibadde nga oluso gwe bayita licensing officer. Okay. Kubanga yalina okulaba nti business eno eriwo mu mateeka, eri ku kizimbe nga kirungi, ekizimbe kyazimbibwa kirina pulaani, okay, wayonjo, ate n'ekifo ekirimu nga kituufu. Kati awo ne baleka bakuwa trading license. Okay. Ate era bwe babaga ba trading license era balina n'okugoberera okulaba nti oli mu mateeka. Kubanga trading license eyo gigaba tulina etteeka lye bayita instrument 1 rates. Okay. Kati Kampala tuyinza okugamba enguudo zino luno ne luno liri mu grade 1 zizitowa bwe ziti obutakyajinga omuntu obutawa katono oba obutaka waki kinene. Sigamba nti edduuka lyono ddene liri mu ssente bwe ziti, akono katonotono kali mu bwe ziti. Actually trading license luba lukusa olukuweebwa okukola business buli mwaka. Okay. Si musolo wabula luba lukusa buli kuweebwa buli mwaka. Kubanga trading policy yegamba buli muntu akola business yandibadde aweebwa olukusa ng'amaze okulaba ki kyakola, amaze okulaba yo tegenda ku ssente z'okola ki z'olina. Neetera nnyo okugoberera business type gy'olina. Waweeri waliwo grade A, waliwo grade B, waliwo grade C and D. Ekitegeezo tebako nakulamuziganya. Yo tebako kulamuziganya kuba tteeka lyayita mu parliament nti wayongerekedde nnyingi. Wabula okuggyako kibi nnyo okuwa ennyingi ennyo ate kibi nnyo okuwa entono kubanga bagezi bangi olenza okujja nakuyitamu nakusisuza ddabolo era basinga bazifoojinga oluusi naye ekyo kibi nnyo naye mulimu gwaffe okulaba nga tubasomesa. Okay. Omanyi abantu balaja ne baga nti era license tuzisasula emisolo tugiwa naye era ne ba commercial officer tebatuyamba ssente ezo zikomewo ate era zitugase. Kakati ekibaddewo kibadde nti oluusi obadde watali
nkwatagana nnungi wakati wa URA probably ne local government. Kati kitwetaaga okulaba nga local government zitambula wamu ne URA zisomesa omusolo. Kuba omusolo URA gwesolooza baguyita income tax. Yes. Ate income tax eno esoloozebwa ku magoba g'okoze. Osimanyi oba ntegerekese bulungi. Nkiwulira. Si kujja oli n'agamba edduuka lino wa emitwalo 10 osinzidde ku ki? Nende ate bwe bakola. Ekiseera ekisinga okukola ekintu ekyo. Abamu bagerekerana ku ssimu. Jawo oyimuwe oyiwasatu. Oli wana. Kituufu waliwo gye bayita exemption tax naye ekikulu kya byonna omuntu yandibadde awo omusolo okusinziira ku bizinesi z'okola ki? By'okola. Ne kati ffe tulina ekizibu. Tetukuipinga records zaffe. Bwe ogenda n'ogula ekintu ng'ogenze kisuubula jangu ne receipt ogiteeke wano. Okay. Buli mwaka labanga accounts zo zifuna auditor oba omukugu aziyitemu bazikulira accounts zibe bulungi. Ne kati batuuka ku dduuka bamusaba records zino tabanazo. Kati kiba kibaleetera okukola gye bayita estimation. Naye nga mu mazima amatuufu era kye twagala tukoleko tubale ebitabo. Abantu babenga bamanya omugaso gw'okubala ebitabo byabwe. Okay. Alina okukuuma records. Tinagenze n'ensuubula ekintu wano n'enkireeta wano. Ate eri omukisa omulungi nti URA ateekawo eddirisa nti ne baba charging omusolo munene osobola okwapiiringa n'obagamba naye omusolo gwe mwazijjako munene ayi ne bagukuddiza. Okay. Process mpanvu. Mpanvu nayo zigenzeyo ne zidda. Mpanvu nayo zikola ki? Ndizivudde mu ggwanika ly'eggwanga. Yesebo. Nezikoma mu nsawo abangi bazifuna. Ya Kigozi. Yesebo. Emyoga giri mu doketi yo myoga PDM byonna. Ebyo nandi nkugambye buli program ekwatagana ku wealth creation. Okay. Jobs. Era department ya commercial officer byebyo bintu bibiri. Nadi zekyaliyo. Nadi zijeri. Sure. Yesebo. Kwegamba nadi ziweri yaliwo ne lwakuba nti kakati eri under wealth creation. Yesebo. Nenge ekyaliyo. Ngekyaliwo bibakolanga era bibikolebwa. Okay. Nino omugenyi w'okubiri aneegasseeko sebo tulamuseeko. Kaliza. Basebo ne bannyabo abatuuliza mbalamusizza nange neebaza omukisa guno ogumpeereddwa okujjako wano okuleediyo y'obujjajja okubaako nange bye tukubaganya ebirowoozo okusinga nze nga chairman w'akatale ak'ekawuku kulembeze waako neyanziza nnyo neyanziza kale kagenda okuzimbibwa. Okay. Katudde wa mwami Kigozi. Yesebo. Wano waliwo enteekateeka ya GKMA. Yesebo. Greater Kampala Metropolitan Development Program. Tujogeddeko emirundi mingi. Tutunulira obuweereza nga bwe bugenda okuba enguudo zaatandika okuzimbibwa. Obutale bugenda kuzimbibwa. In fact balaga obutale buli busatu obusookerwako okuli ak'ekawuku ak'ewakiso n'ak'ebulagga. Naye bino bigwa mu doketi yo. Kakati enkola ya GKMA ejja etya gy'oli okutumbula ebyenfuna by'abantu. GKMA eyina ebigendererwa biringa nga 3 okusingira ddala. Ekigendererwa ekisooka kyekyokulaba nga ekola ku nguudo. Okulaba nga wabeerawo connectivity. Oba nga omuntu w'obeera bonna osobola okutuuka woyagala okutuuka. Okay. Kyovula nti kakati enguudo nyingi nnyo zikoleddwa mu entities zino oba mu local government omwenda zikola Greater Kampala Metropolitan. Eziri Mukono district, Mpigi district, Wakiso district, Kampala city, and then netugattako municipalities nga Nansana, Entebbe, Kira ne Makindye Ssaabagabo. Okay. Kakati eyokubiri nga yeno etunulidde nnyo ebikwatagana ku nguudo ezo. Eyokubiri etunulidde nnyo obutonde bw'ensi n'ebigenderako. Kakati eyokusatu eno gye tuliko ennyo yeeyo gye bayita support local economic development. Okulaba nga ewagira nnyo enkola ya gavumenti okukolaganira n'abantu awamu okulaba nga tutondawo emirimu. Abantu bafuna ssente n'okuzimba enguudo zino ng'enguudo zino zigendereddwa kukolawo mirimu okutondawo n'emirimu zitumbule obusuubuzi
obusuubuzi n'emirimu byonna. Okay. N'ebyobusuubuzi n'ebyobulambuzi. Kakati tulaba ng'oluguudo luno olw'Ebuddo mpaka Kitemu. Naggalabi. Kati tugenda kuyita waliwo akakanda ke Naggalabi. Ekigendererwa kyalyo kulaba nga tusobola okutumbula ebyo Naggalabi. Okay. Era enteekateeka egenda kubeerawo okulaba nga tukwatagana ne Buganda. Okulaba nti ebyobulambuzi tubutumbudde tutya. Era ojja kulaba nga abantu bangi nnyo kakati abasobola okugendayo. Kasita oluguudo lunabanga lumaze okukola ki? Okutereezebwa. Ate n'enguudo zino endala zonna zolaba Kakiri, Luddawa, zonna zonna zikoleddwa. Twagala okuwumbawumba abantu abadde bakolera ku nguudo. Tubateekenga mu kifo kimu. Katulaba nga ababodaboda. Twandyagadde nnyo ababodaboda okulaba nga bazimbiddwa sheds. Okay. Stage. Mu kifo ky'okubanga bataayaya bwe bati. Naye nga balina ki? Buweema. Bali. Buweema oba sheds. Ate tulabe bonna abatundira ku nguudo ebyokulya. Especially bano ababeera awaka n'abeerawo n'omudaala gwe. N'obalala abali okumpi. Nga tusobola okubakuŋŋaanya bulungi nnyo kuba mobilizinga ne tubateeka mu butale obuzimbiddwa obuli okumpi. N'obulala bwe tutanijja kufuna nga tufunye mukisa kuzimbibwa nga tusobola okufuna abantu nga ggwe Mwami Kalole. N'ogamba nze nina ettaka lyange. Okay. Ndi waddeyo tuzimba akati? Katale. Kakati awo tuba tupromotinga enkola gye bayita public private partnership. Tukazimbe naawe abantu basobola okubanga bakolerawo. Okay. Ate twongere n'okukola organization. Katulina special hires bogenda mu trading centers zino zonna zitaayaya butaayaya tezina gye zigenda. Tulina abantu bangi nnyo bali ku nguudo, emirimu gyabwe bagikolera ku nguudo, naye ate nga twandibadde tubayamba mu nkola eno gye bayita local economic development. Okulaba nga tubateekateeka ntubaorganizing tubateeka mu kitundu ekiba organized. Enzimba y'obutale gikonyeekaawo. Naye nga situnaba kugigendako ampuliza kansooke nkujjukize nti oli muyizi oba olina business ekitongole oba government oba ssomero ng'ofuna obuzibu by'empuliziganya weekwata ba Compunet Technologies bino babinogedde eddagala. Batunda laptops ne desktops ebika ebyenjawulo omuli HP, Lenovo, Dell, Apple wamu ne projectors, printers, solar lights era bo be balina olukusa okutuusa EV power ne EV networks na byonna ebigwa mu kkowa eryo ate nga bya ssente entono ddala musaamusaamu. Bakola repair ey'ebyuma bya computer, okukola servicing n'okukuyambako mu IT solutions ezikwatagana ddala ku byetaago byo. Compunet Technologies bakyalire ku ofiisi zaabwe Kampala, Ambassador House edduuka namba 4 ne Kabaka Kintu House edduuka namba B05 opposite King Fahd Plaza, Kampala Road. Essimu k'okuba erina oti 754 939 23 balina ne MTN erina oti 782 79 98 noti 8. Exodus College yebaza bazadde mwebalire ddala kuba abaana nendo kati twolekera kuggalawo omwaka bwe basaba nti abaana abo mubakuume bulungi batuuke ku birooto byabwe. Bongera kubategeeza nti Exodus ssomero ly'abayizi aba masomo ga arts ne sciences ku mutindo gwa waggulu n'ate okuva ku ssennyiga okutuuka ku y'omukaaga ebisale bisoboka. Exodus College School ssomero lya bawala n'abalenzi kisono n'abava ewaka ate tebakoma ku kusomesa byamu kibiina byokka beetalina nnyo ebyemizannyo era ebitone babitumbulira ddala. Lirina computer lab ne library ejjudde obulungi. Ssomero gazi bulungi suga nti abaana bali mu kanyigo wetadde bulungi. Abasomesa bakugu era mu kalikulamu empya baginywezezza nnyo. Okwandisa abayizi kutandika mu Desemba. Kati gwe weteeketeeke Desemba olukoona twala omwana abeeremu kwaba banasooka okuwandiisibwa. Lisangibwa Wakisoko Hoima Road kilometers 4 okuva Wakiso mu tawuni. Bakubire ku noti 7 noti 43 7 noti oba noti 392 84 29. Exodus College School, Discipline and Determination. Sabuni omulungi gwe wetaaga okukozesa engoye zo. Sabuni ono bamuyita Jama white washing bar soap. Yasinga atukuza nnyo engoye mwewevu mu ngalo alina akawo kalungi boza olugoye ne Jama akawo ne kasigala muno oluvannyuma lw'okulugolola ate nga kawunya bulungi. Jama white washing bar soap ya sabuni asinga obulungi ate bbeeyi ennungi bw'ogeraageranya ne sabuni omulala ali ku katale. Sabuni gw'olina okunaaba
ye Lanzo bathing soap. Lanzo nali mu bika ebyenjawulo. Waliwo ka Lanzo coconut kanyiriza olususu nnyo, Lanzo bubbly blueberry, Lanzo vanilla strawberry, Lanzo ice cream menthol, Lanzo antibacterial n'ebika ebirala ebya Lanzo. Sabuni wa jama, washing bar soap ne Lanzo bathing soap ali maduuka wonna ne supermarket. Gwe wogenda bagambe mumpe jama ngende njoze engoye oba mumpe Lanzo ngende naabe. Gwe musuubuzi genda mu kikuubo mu Bachapa Enterprises bamutusiza mu bungi osuubule ebitambula. Eky'omuwendo tekisinzira ku muwendo gwa nsimbi naye obuwangaazi. Kino nno kyofuna mu mabaati ga Kiboko gasigiddwa langi ez'enjawulo, gakoleddwa n'obugumu okuyita mu mbeera ez'enjawulo. Kebeera enkuba nga nnyingi oba musana ogw'amaanyi, mwaka ku mwaka gongo galina tegasiiwuuka nga galinga bw'ogateeka ku nnyumba. Magumu ate bbeeyi ya Munnayuganda n'olwekyo gasoboka. Mwatu ne bakuweerako waranti wa myaka 5 miramba, gasange mu buli dduuka oba hardware etunda ebizimbisibwa mu ggwanga. Esimu kubakubira nga weetaaga okuyambibwa oba okubooking oba okola ki eri note 2 Lwenda note 9 note 2 Lwenda note 9. Looza ku mabaati, looza ku Kiboko. Nkubuzizako nnyo muganda wange RCC wa Kawempe Kagenyiruka. RCC wa Kawempe Kagenyiruka. Nkubuzizako bali kubeera ku Manduso abagee Bannayuganda ng'ennaku z'omwezi 9 muri Kololo ku lunaku lwa Mwefuga. RDC oba RCC wa Kawempe Kagenyiruka wobali kubeera ku Manduso. Ampuliriza Manduso kwoli ndine Mwami Kigozi. Tuli wano twogera ku nsonga ez'ebyobusuubuzi n'ebyenfuna ate ne ssente bw'akatale kamu ku bugenda okuzimbibwa mu nteekateeka ya Greater Kampala. Mwami Kigozi, tubadde ku KMA tulabye nti connectivity y'amakubo byonna busuubuzi n'ebiringa ebyo naye waliwo obutale obugenda okuzimbibwa. Kakati project eno njagadi tumanye bulungi nti government ya Uganda wamunga ekwatiddwako na World Bank n'ekitongole kya France beba fundinga projects zino. Kati mu Wakiso twasalawo tuzimba obutale busatu okusookera ddala. Obutale buno busatu kwe kuli Wakiso Central Market ekwata ku luguudo olwo mpaka Hoima. Okay. Waliwo Bulaga Market nayo kakati eri under design kumwenda ne Kawuku. Naye ng'ekigendererwa kya byonna kwe kulaba nga Wakiso ebeera mu luzungu kye nandiise commercial hub. Ogenda ovuga emmotoka okuva Fort Portal osanga ebimotoka ebireeta emmere mu Kampala bisibira mu Owino oba Nakasero. Kati twagala tulabe nga obutale buno emmotoka zino zonna ziba zizze nga ye senta ey'obusuubuzi bw'emmere. Emmotoka zino zonna wezisibira abasuubuzi b'omu Kampala we bayinza okujja nabo ne basuubula okuvaawo ne baleeta ebintu byabwe obutakonjestinga kibuga. Era kye kimu ne Wakiso Central Market okulanga emmotoka byonna biva Hoima Masindi ezo sides nga bisobola kubanga obutale buno bukoleddwa nga bwa mulembe buyina parking space egenda okubaawo okumekinga kiwa nga buli katale kalina order. Kye kimu ne Kawuku nga okusingira ddala tutunulidde abalimi abo abalima emmere abagamba nti balina butale. Twagala tutumbule nga tukolera wamu kubanga kakati this is a local content obanga twagala tutumbule abalimi baffe abalima ebintu byabwe nga badde bagamba tebalina butale. Kimanyi oba ntegedde bulungi. Kati nga tukolaganye bumu kubanga kati sawa zino tusobola nagenda Nakasero wonna wali congested yadde mu Owino emmotoka zitandika okuyingira ekibuga saa 12 mpaka budde kukya ekibuga ne kyonooneka. Naye kakati nga nkugambye twagala okusentalinga nga commercial hub okulaba nga emmere yonna eva mu byalo byaffe mu Uganda erina weekola ki weba collected. Ate era n'akatale kano ne tukateekateeka mu order yaako. Ndi kakati abalima abagala vegetables nvendiirwa mulimu n'ennyaanya biki
balina section yaabwe, abo abamanda balina sections ezaabwe, abo abengoye balina sections zaabwe. Kuba kati butale bonna bugenda kubeeko lockups, midaala, abalina saloon, kagamba business zonna zibenda kuba nga ziteekeddwa bulungi nnyo. Naye ng'ekigendererwa kya kwongera kutumbula busuubuzi, kwongera kuteekawo mirimu n'okufunira abo abakolera ebbali. Kuba buli katale wekali twagala with kilomita emu okuva ku katale bonna nga twakyali batundira mu maka oba ku nguudo. Bonna nga balina okubeera nga bayingidde akatale. Era akatale kalina okuzimba era kalina okukola. Okay. Esebo. Tusigire ku kifaananyi. Ku ndabika y'obutale buno otugambye nti Bulagga yali under design. Yes. Naye Kawuku design ya fuluma. Kakati ne wakiso kubanga twebuuza bugenda kulabika butya. Tukatuna ekifaananyi ekyamangu ekyakatale k'Ebusega. Esebo. Akatongozebwa gye buvuddeko. Esebo. Twebuuza buno bugenda kutunula butya. Ate buno bugenda kuba ba mulembe nnyo okusinga Busega bwa kalina. Of course tugenda kuteekako nnyo kalina y'amaanyi nnyo. Ne twagala okuba nti omuntu abadde atundira wansi ali catered for. Bujja kubamu ne cold rooms nti abantu baleese ennyanya zaabwe zireme kuvunda nga balina bwe bazikola ki. Okay. Bwe bazitereka ennyama evuddewo ebinnyanja babireese naye nga balina gye bayita cold rooms. Okay. Nti basobola obbikuuma ennaku ezikola ki eziwerako. Ekyokubiri wansi eri waggulu wajja kubaawo nnyo okusinga lockups. Naye bano abantu bafe abalima abalina envendiirwa ebyo biki tuyinza muteeka waggulu ku madaala. Aye twagala tuteekemu lights ne kiba nti buli kifo kisobola okutuukibwawo era nga kiri mu butangaafu. Okay. Aye n'obutale buno twagala tubuweere ekifaananyi nti omuntu ayinza okuba mu katale n'avaawo n'agamba kaŋŋendeko wali wakyakalibwa. Nga tukeetalinze fo ne bano abantu abakola abookya enkoko ekawungeezi, abakola obunyama bwabwe ekawungeezi, nti omuntu asobola okutuula ku katale awo byonna saavisi n'azikola ki n'azifuna. Asaza akaviiri asaza akaviiri aliddeko anywedde ecupa ya bbiya. Kwegamba twagala obutale buno bubeere one stop center nti buli muntu osobola okujja ku katale awo n'ofuna kyoyagala n'oddeeka. Okay. Bonna yenteekateeka. Era kijja kifula kyanjawulo nnyo ku butale obulala. Kuba kakati bwe tuwogerera akatale k'e Kawuku n'akatale k'e Wakiso Central bo kakati twakola advert mu mwezi nga gumwe mabega neggwako. Kakati tubadde tunoonya baani abagenda okukazimba kati twabafunye. Sente weeziri. Okay. Tetwogerera mu mabanja. Sente weekikola ki weeziri. Kakati teeka Bulaga designs ezikakola batandise era ne wiiki ejja bagenda kutuleetera kuba kwa tulage tuyitawa. Ayina tusobola okugenda ne kuba naffe tubabuuze keeka n'akatale ke mwandyagadde. Akajja tumalira lukisinga 2 nga tubeebuuzaako. Kubanga nga bwe nkubuulidde nti enkola eyaffe si kukola nga gavumenti fekka. Twagala n'omuntu wa bulijjo akakozesa kaakati abe n'ebirowoozo byakola ki byaleeta. Okay. Yes. Ampulirize Manusukuli. Ssentebe w'akatale k'e Kawuku tuli naye wano naye nga sinaba kudda wa ssentebe ono. Kasooke tuddeke wa ssentebe. Akatale kajja enkulaakulana ejja. Muli beetegefu okujjaniriza? Sebo weebale nnyo. Enkulaakulana esebo twajjaniriza dda olw'ensonga nti tubadde tuyisibwa bubi nnyo okutwaliza awamu naddala ebiseera eby'enkuba nga buli muntu yakyekwasa. Tumanyi buli kirungi oluusi kiva mu kimu buzibu. Tukkiriza nti mu maaso we tulaga wayinza okubeera awazibuko. Okay. Naye tumanyi nti era ekiseera kijja kutuuka ate tukomewo. Wagenda kubeera wazibu watya? Kiki weeraliikiridde? Kyetweraliikiriramu nti buli lw'ova omuntu abadde akumanyidde kasitoma ofunamu obuzibu n'okunoonya omwakunoonya omulala atasobola kunoonya. Kati nga ekyo kiseera tukirindiridde era tenkubiriza buli musuubuzi yenna waabanga atuwulira tandika mu kiseera kino okweteekerateekera ekiseera ekigenda okuddako kubanga kiyinza obutatubeerera kyangu naye tukyeteekereteekere tugume ng'omukyala bw'abeera olubuto n'agumira byonna
n'atuuka okuzaala ate wamala okuzaala omwana n'asanyuka naffe tubeere mu mbeera efaanana bwetyo tukyeteekereteekere ebisa bijja waliwo mukwano gwange mwami Kayongo abeera Buloba y'omuko bakolera ebusiga mu katale k'ebusiga nemabega kule tunyumya naye naga batujja ku kkubo nga tetwagala kugenda mu katale ke bazimba kubanga twatya nti bakasitoma baffe bagenda kubula naga naye surprisingly buli kifo kirina ebirungi byakyo ate ebirungi byetufunye mu katale akazimbe tetubigeraageranya ku kkubo bwetwali so kati buli kimu kijja n'okusomozebwa naye obuzibu butuuka ne bukya kiki ekisinze ekirala okweraliikiriza mu nteekateeka gye tugendamu ekirala nga Kamaaso ofisa bw'ayogedde ekintu kye tusinga okutya ffe ng'abasuubuzi balinako kale webatuteekeddeteekedde we tugenda okugenda naye nga kye tusinga okutya ffe we kututeeka mu kifo ekyo ekipya ate abalala nga basigadde ku luguudo ekyo kikiraliikiriza buli muntu w'abeera kyasinga okutya buli musuubuzi n'agamba ffe bagenda tutwala batupakira eyo bano basigaleyo bakwatire bakasitoma ku kkubo kati naye baali batugambye nti mu butuufu abantu bonna bagenda bateekerateekera tubeere mu kifo kimu tusobole okukolera omwo katugende butereevu gyali abantu bemugenda okuggyekawoko mu katale mugenda kubateekawa mu bbanga lino nga katale kazimbwa kakati enzimba y'obutale eno yateekebwateekebwa singa oba otunuulidde manifesito ya NRM okuviira ddala mu 2021 nti buli katale akagenda okuzimbibwa tulina plan gye bayita resettlement plan okutabanga abantu ababadde mu katale basengulirwa mu kifo ekirungi basongerwa mu kifo ekiki ekirungi era chairman n'abantu bonna tukakasa nti tewali muntu agenda ate kudda bbali already obutale buno bugenda kuzimba mu myaka 2 nene sente zigenda okupangisibwa wonna we bagenda okukolera emyaka egyo nisiri tuzirina era kakati tugenda kudda mu butale okubategeeza enteekateeka yonna oluvannyuma nga tumaze okufuna contractor agenda okuzimba akatale kuba obo contractor oyo yalina okubazimbira n'abateekerateekera we bagenda okukola ki okubeera ate tusaba busabi ne bacontractors babe nti tebajja kutuusa na myaka 2 twagala babikole mangu miezi 18 akatale kabe nga kakoze eki nga kawedde ate era tulina enteekateeka interactinga oba egenda okusomesa abantu baffe mu buli ngeri ffe nga ba commercial officer okubasomesa nga tebanaba kusengulwa ane babasenguddwa tulabe nga buli luvannyuma lwa myezi 2-3 twogera nabo twagala tutambulire wamu nga tewali kweraliikirira kwonna tetubyeyama nebikoma ku muzinda gwa Chabasa kuno gwe emirimu gyaffe ekigamba bugambi ntweyamye bweyamye nyinza okugerako ne sente bweka okunemugamba bajja byali bya ku radio tewala tukyamaani tutambule naye twali suppose n'okubeerako ne Wakiso naye titwamufunye ng'essimu ye teriiko naye tujja kwongera tubeereko naye era twagala tutambulire n'abasuubuzi baffe mu mbeera gye naggambye gye bayita local economic development local economic development kwe kulaba nga buli muntu yenyigira mu nteekateeka yonna ebaawo si kubakolera bukolezi wabula nabo benyigire mu nteeseganya y'okuteekateeka kyova olaba lwaki ab'akatale tutambula nabo twogerezeganye nabo nabo baleeta ebirowoozo byabwe era n'ebirowoozo byabwe bibeere mu plan eyo yenteekateeka ya gavumenti yengambire erinemu NRM manifesto atidde tubirabye ennyo abamu ne bayingira mu butale abalala ne basigala ku kkubo abakusigadde ku kkubo byaliko wane Kasubi abantu bayingira mu katale abalala ne balimera ku kkubo naye nga ebitongole ebivunaanyizibwa bitunula butunuzi kutya kwa chairman kino mukirowoozaako ki nga bwe nkubulidde mwami Kalole nti ffe tugenda kutambulira wamu n'abasuubuzi baffe okulaba buli luvannyuma lwa myezi 3 tugenda kuba tutuula ng'akatale katandika akatale kazimbwa n'akatale nga kawedde ekituufu kyo ekyamazima era naggambye luli nti okuzimba akatale kano tugenda kulaba nga kilomita 1.5 okuva akatale we kali tewali katale kalala okuva we kali tewali katale kalala saidi eno neeno era nga tetukkirizawo muntu kuteekawo midaala okusobozesa abantu bonna abaliwo
ogenda mu katale ako abakulu gye banaaba. Kyova olaba nti kaakati tugenda kusomesa abali mu katale abalimu, aye tusomese n'abo abatundira ku nguudo wonna mu kilomita oba ng'emu okuva ddala ku katale. Abasuubuzi bangi emidaala gye n'abamala. Kaakati enteekateeka eno ng'etandika twakola kye bayita okubala abantu abo abali mu katale ne tuteekako n'okubala abo abantu abali outside katale. Kati namba yonna tugirina era tusuubiza nti akatale kalina kubeeramu abo abalimu gwe mukisa ogujja okusooka nga kamaze okuggwa, then tuteekemu n'abo betusuubira badde ebbali. Kyensuubira okuba nti kajja kumala. Era ne bwekana bate kamaze tujja kusala amagezi kwa kye tunoonya okulaba nga tuli organized. Yes sir. Kaakati ogambye nti okuzimba myezi 18 kwa 24 mwaka gumu n'ekitundu ku myaka 2. Kaakati abeekawo bano mubasengula ddi bamanye nti oba mwezi gwe 11 abakulu bajja beetegeke mubasengula ddi? Kaakati okusinziira ku plan yonna kansubire nti mu wiki ng'emu okuva kati oba 2 tujja kuba tumaze okutegeera ani contractor waabwe. Bwe tunaamufuna okontractor waabwe kyagenda okusookerako kwe kuteekerateekera abantu be bagenda okudda kuteekateeka ekifo. Naye kawuku olwedde waliwo omwami omu yatuwa ettaka alindira bulinzi ki sente n'okusenda baasendawo. Naye era kati commercial officer alina ye ekifaananyi gy'atunula naga nti abeekawuku mu bbanga lya myezi 6 mwetegeke omulimu gujja kuba gusimbula gwe mmanyi omanyi omulimu gutandika ddi mu butongole era bayinza kuvaawo ddi? Kaakati kyensuubira ti mwezi guno gwe 10 tuyinza okusayininga contract ne contractor era wanaaba ebikyuse byonna tujja kuba tubategeeza then kaakati awo tutandika okutambulira wamu ekinaagenda okuddako kwe kubasomesa n'okulaba okwongera okwogerezeganya ogwa 11. Kati contractor wonna wanaatandikira abantu baffe tujja kuba tubateeseteese bulungi, so tebayinza kutegeera kiseera ki tugenda kutandikirawo n'omwezi guno oba contract zisayiningira otenazikola ki kusayiningibwa wiiki ejja nsuubira tulina okubeera ekabukwewo okufuna meeting esooka n'okubategeeza biki ebiriwo. Ekitegeeza tulowooze nti by January bagenda kusengulwa. Yes, katusuubire January. Naye ekyo nanga bwe nkugambye kigenda kusinziira ku plan yani ya contractor. Ne twandyagadde amangu ddala nenga n'ekifo kimaze okukola ki okuteekebwa bulungi. Ampuliriza katumulemu katono tukomewo. Ampuliriza Emmanuel Sokoli dakiika tubuza ntono njagala kufuna amasimu nga gaago twogeremu n'abawuliriza ku nsonga zino ez'enkulaakulana ezijja naye nga sina bagenda wabawuliriza Ssentebe Kawuku bubaka ki bw'olina eri abasuubuzi mu katale ako ng'olaba ebintu nga bubyoleka bwe biti oba wabubaka ki? Sebo webale nnyo abasuubuzi obubaka tunula ku muzindalo. Sebo webale nnyo abasuubuzi obubaka bwembawa nti mu butuufu nga bwe njogedde nti ebiseera bitugenda mu biyinza obutaba byangu naye tutandika okweteekateeka bagamba ki ekijja omanyi kinyaga bitono bwe tunaaba tweteeseteese obulungi embeera tejja tuyisa bubi nnyo nga bwe twandibadde tugirowooza. Kale buli muntu obanga obadde ofulumya 5 fulumya 2 oba 3 osigaze 2 osobole okweteekerateekera ebiseera ebijja mu maaso. Obubaka obusinga okuba obukulu. Ekyokubiri nti nebaza bwebaza kubanga tubadde tutambulidde wamu ebintu ebisinga obungi n'abakungu abo aba gavumenti n'abakulembeze bonna bali tutambudde bulungi kuba pulaani baazituleeteranga ne bazitulagako ne batuyita mujje mulabe kino ne tukyusaamu butuufu tulina bingi bye twakyusanga ffe abasuubuzi kubanga olubereberye akatale gye kaali katunudde si kye kagenda okutunula nti waliwo oluguudo olupya olugenda okuyitawo kati ate abano abakuumi baba tebakirowoozezaako nnyo naye bajja ntibagana nedda tuyinza kutunula eno ng'ate oluguudo luli eno era twebaza gavumenti yakkiriza ti n'abo akatundu akabaddewo
kegenda kubasasula tusobole okutunula ku luguudo ekitabaddeewo oluli okwebuuza kikulu singa tebabibuuzaako tukyandisegerekese singa batambuddenga mazzi ekiro okay ampuliriza bw'oba olina ensonga kankufune ku lukomo lw'essimu ng'obuuza bakulu bano ekibuuzo kyonna kyagala okumanya ku nsonga z'ebyenkulaakulana zetwogeddeko. Omulimu gugenda kutandika, abajuza foomu bazijjuza, era omukulu atugenda nti bawandiisa abo abagenda okubeera mu butale buno nga batandikira ku abo ababubaddemu. Ebusege waliwo okulwanagana nga bayingira akatale, era abo ne bagamba nti ffe banyini katale batulese ebbali nga bwe bagamba. Ebusege n'endowooza eyo tekijja kubaayo. CBS Wanji Esebo Ero mbeera Lugeye Kalungu. Abakulu bambuulidde butale obwo banaabumaliriza. Wano boogera bulungi tebagenda buseera kubanga bajja ne batugamba obutale bugenda kukola bulungi naye basentala be bassa mu butale. Ebbeeyi babufuula ng'obwabwe babasuubuze tulemererwa okukakana ne tuddukamu abatale ne tutuleka naye ng'ensonga evuga basentala n'abo ababikulira. Nze Madiseero. Okay, Magi Medi Webale songa y'abasentala. Obutale bugenda kubeera bwa bwereere oba kyekibuzo kye Wanji? Taata. Esebo. Webale kweza ggwanga Uganda n'Obuganda. Nawe okuliriza? Ingini ya Kyankaaga Mpunga Weso gye nsinziridde ewakiso mu tawuni yennyini. Pulidde minisita agamba nti ewakiso ky'amazima amatuufu ewakiso akatale kacaafu nnyo. Era ky'ekyamazima amatuufu batuyambe batuzimbire katale k'ewakiso. Enkuba egenda n'etonnya mazima ddala. Kale n'ogamba nti mu kiraalo ndiwa abakulu batutaase ku katale ak'ewakiso kacaafu nnyo. Kyankaaga Mpunga kisonga bulijjo. Kale Kyankaaga batulabire ab'ewakiso Kyankaaga. CBS Wanji? Abadde agenze. Obutale bugenda kubeera nga busasulwa butya? Sentebe commercial officer kakati ekintu ky'emiwendo gy'obutale bwonna emidaala beeyo y'emidaala gavumenti yayisa etteeka oba yayongerizamu enteekateeka mu tteeka lyaffe erikwatagana n'obutale bwonna nti obutale obusinga gavumenti ffe tujja okuteeka emiwendo naye nga mitono nnyo ddala kuba ekigendererwa kyaffe kyakuwa mirimu n'okutumbula abo abadde tebalina. Ojja kukyesangiriza nga akatale emiwendo egigenda okusasulwa tegigenda kubaamu bano basempala ba middlemen nti buli lunaku leetayo ebbiri ebbiri ebisigadde gavumenti yabajjamu. Akatale kagenda kuba nga coordinatingibwa oba katambuzibwa ku muntu ana gavumenti gw'erina oba okuyingiza ng'ayitibwa market master ng'akolagana wamu ne local government. Kyova olaba nti ebisale bino tebalina kweraliikirira. Pulezidenti ne parliament baabisiza ddala. Ndowooza obadde owulira pulezidenti ng'agamba abantu bange obutale lwaki mubajjako emiwendo emingi ennyo ddala nga bali mu mmerezo ebintu ng'efaanagana bwebito era kitugenda okuimplementinga emiwendo egijja okusasula ejja kuba mitono nnyo ddala. Yes. Mpuliriza ndowooza ensonga zeezo naye nga njagala kujukiza nti Mirage Tile Independence Bonanza 2025 yatandise ennaku z'omwezi lumu ekomekerezebwa 31 omwezi guno nga tujaguza ameefuga ga Uganda tusaza emiwendo egya buli kimu kyetutunda omuli tiles okuva Spain, China, Kenya na zonna ezikolebwa Uganda ate mu saizi zonna ebikozesebwa okuzisiba byonna sanitary omuli jacuzzi, water heaters, bathtubs n'ebirala bingi byonna nno weebiri ku Mirage awo. Era ku mulundi guno bw'ogula transport bamukuwa mu cash ne bakubalira sente mmeka okusinziira ku byoguze mu bungi na wajodda ne bakuwa cash wo n'otambuza ebintu byo. Tosoba mukisa guno nga tujaguza ameefuga ga Uganda basanga Bugoloobi Chinatown opposite Uganda Bati mu Lwana Road weewokka we bali amatabi gonna baagazaawo balina ekifo kimu kigazi bulungi buli kimu weekiri kugenda nti emiwendo gyonna gisaliddwa. Essimu kwabafunira eri noti 754 43 45 66 oba noti 779 89 399. I&M Bank bagamba nti mukwano
bakuletedde enteekateeka ey'omulembe ey'okutereka ssente ne I&M Bank. I&M Banking Agency osobola okubanking oba okutereka ssente zo ng'okozesa banking agent oba mobile money yonna ekuli okumpi. Lyayo ssente ng'okozesa ATM card yo eya I&M Bank oba tekako ssente zo zigende buterevu ku akaunti yo eya I&M Bank. Kyangu nnyo kyesigika ate tekitawaanya okubankinga kwanguyiriziddwa mu bulamu bwa bulijjo. Genda wa I&M Banking Agent akuli okumpi onyumirwe okutereka ssente zo n'omulembe omutibi n'omulembe oguliko. I&M Bank eri ku sayidi yo erungamizibwa Banka Uganda enkulu enkola n'obukwakkulizo bigobererwa ssente zikomebwa aba Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde bwa siringi bubeera 10. Kale nno enteekateeka bwetyo bweri. Olaga Kisittu Joseph ali musubuzi mu katale k'ekawuku akagenda okuzimbibwa. Kisittu Joseph ndozo chairman yamumanyi agenti okuzimbibwa ekibuuzo eri commercial officer ekiseera kino kye tulimu nga bateekateeka we tugenda okukolera nga bwe bazimba akatale akapya essaawa eno tuggyibwako empooza kikkirizibwa kiri mu mateeka baggyibwako empooza. Tusuubira wiiki ejja tugenda kufuna olukiiko eri ekawuku naawe wennyini abakalimu twongereze okuwulira ddala exactly ekituufu kyekikola ekiriwo naye nga tujja kuteeseganya kuba akatale ndoza kale tekanaba kutandika oba oli awo ng'oyo awooza contract ye ekyaliko. Okay. Naye bwe banaatandika okuzimba sikiwa nti empooza ene tujja kuteeseganya nabo mugere kuteesa. Okay. Chairman, ekigambo ekisembayo ng'osibula batuuliriza ab'amasimu Monasonyi wakadde kaweddeyo simu zigenda kumala. Sebe nga nsibula abatuuliriza sooka kwebaza okutukkiriza okubeerako wano okwogera eri abantu abasuubuzi baffe n'abo ababadde batuwuliriza. Ntubira abasuubuzi bonna okusooka mu katale k'ekawuku nti tubeere bakakkamu tukkirize obulumi tubuyitemu oluvannyuma lwa byonna tujja kufuna ekirungi ekisingako. Okay. Naye buli muntu abeere mukakkamu ku munne naye ku mulala ate twanirize ne byonna ebigenda okujja kubanga bijja kuba birungi byereere n'ebibi tubikkirize tubigumire tujja kuwangula. Okay. Eyanziza nnyo batulabire yabesebo. Commercial officer sibula abantu mwami Kigozi Musazi James esebo. So wana Kalole tweyanziza nnyo era twebaza ne CBS enkolagana gy'eyina ne Wakiso district kubanga batusobola okubanga tuliziganya ku mpewo kuno era ne twebaza n'abo bonna abadde batuwuliriza era tubasaba musule bulungi. Okay. Ampuliriza emanduso bwekyo bwetambudde kwebaza gwe tubadde naawe wiiki eno okuva ku balaza mu programu eno kkirizo bagaana alweta atandika wiiki bingi tubyogedde ebyenkulaakulana tubyogedde ebyobufuzi tubyogedde mu sabiiti eno kale n'okwebaza wabule kubeera ku CBS ate muna nnyo mu programu eno kkirizo bagaana. Bweti wiki bwetambudde tugenda kuddingana ku balaza ya sabiiti ejja ate tufuge wiiki empya era bingi bigenda kubeeramu ebyobufuzi bikyatambulira ddala wakati mu kunoonya akalulu n'ebirala bingi nnyo n'olwekyo tukwatagane ate era sabiiti ejja mu programu yemu kkirizo bagaana. Katonda abakuume. Nze Kalule Lameka Ssaabasajja Kabaka awangaale sabiiti.